Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike mujjanjabye era mulijjukirwa kasubira ngo ina kyokoze mugana nga atuliriza nawe tojja kubanga ate munanga weerabirwa berako ne kyokola berako n'engeri gy'otaasamu abantu obagamba ekyokukola at least gama omuntu nywa amazzi nga ogafumbye at least gama omuntu nti nno simba ku muti bwagusimba ne wabanga munange takujjukidde ne ulijjukirwa nti nakyo wakola okutaasa ensi n'obulamu bw'oyo omuntu tubaniriza basobola banyamate abali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja naku lwa mukaaga ziri mukaaga omwezi gwa mwenda omwaka 2025 mwazi okuse atanaze okukazuukuka obudde bukedde obudde bwakededda mwena of course weekend kasiteyingirawo mukimanyi ekiddakawo abantu basinga obungi ennyo mwamuga tugenda kulya kanyama etulina enkola yaffe erega nti weekend kaba kanyama naye tuga nti n'obogera kulya nkoko olya nkoko kikaaki nga bulijjo tugamba lya enkoko ennansi kubanga va ku bukiyokiyo va ku bukoko obwo munnanga obuteekuza obukoko tebwekuza nga bukulya ku maanyi g'omuntu omune buveeko lya enkoko eyeekuza oba enkoko ekulya ku maanyi gennyini ag'obutonde yenkulu etejja kwange kulwaza munafe atuliza tutegeeza bulijjo nti obulamu bwe tutambuliramu tutambulira mu bulabe obutwa buyitirivu nnyo niyo butagamba bulijjo nno lyako bulungi ng'olyako greens ezo nkulu nnyo ate naddala mu abazisimba ewaka mukola kyamannyo kubanga teziba mu chemicals nga zino bannaffe zibatunda mu butale esinga obungi ennyo n'olwensonga eyo oba okendezezza ateeka obutwa obuyingira mu buli tugga bulijjo nti amazzi bwe bulamu nywa ku mazzi kubana ogayambako nnyo okwaba nti nno omuntu waffe gwe at least muganda wange obutwa bukendera mubiri n'olwensonga eyo amazzi ganywe nyonywa amazzi ki nagga vitamin water ge mazzi ge wefumbidde gosenye n'onywa ago makulu nnyo nyini ddala bannaffe abamu balowooza nti mineral water yoli ow'emmikebe nga bagamba kuba bateekako ekigambo ekyo naye chemical water kubanga abeeramu chemicals zonna era ng'ekisonga ekibeeramu kyatugamba mu nsi yonna kyatulabula oba tusobola kuba nti ogavaako kale gakendeeze kuba mulimu zina nano particles ziri ez'obulabe ennyo eri obulamu bw'omuntu nga zikwasa kansa webali nnyo gwa kitegedde nagga tulumika weffe kuba tugoba ebitulatula biri bayita katunkuma ebinene mu butale nga tulya katunkuma affe eri omutini kuba ebikaawa byetaagisa mibiri gyaffe okulaba nti munange bituyamba bw'oba ekikola ekyo ng'ofunye ku budde kola ku dduyiro kuba naye mukulu nnyo ate obeera ozza obulamu mu mbeera bw'ekyo tukwaniriza gwe munaffe atuwuliriza ali eyo yonna gyosobola okuba nti otuwuliriza gwe munanga ali eyo nga bulijjo omulangira akalema gegange Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike yes kasitomanyi omuliro kasobera nga ate oteredde kati butereevu nnyo tuba tusimbudde nga tutandika programu yaffe eno ekiri emabega amawulire obere ng'otegeera bulungi nnyo wiiki eyaggwa ku lunaku olwa Sunday yali kansarani kwali kugira kubanga kusonda nsimbi kudduka kusonda nsimbi kulaba nti bazimba that is wage okuba nti ekyuma bakireeta bazimbe bagenda okukalirira abantu mugana wange kale mu studios nina Dr. Galiwango Henry. Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere sebo sasa okulabako buuza kwatuliriza sebo yebale kunkyaza weewaawo lero September mukaaga tutandise tumalizako kwota eyokusatu tutandike last quarter naye ate mu finance tumalako kwota esooka July to September tandike kwota eyokubiri kwota esooka eno emenya era emyezi ekyasinza okubeerayo emizibu mu financial year gino abantu bakaaba era abantu basanyuse ndoza wiiki eyo ewedde nga August yagwako olwaki bagambye sente gazita after 60 days kati buli mukozi wa gavumenti abadde akaaba emyezi ebiri girina okuggwako nga tuva mu budget wali twakyusizza naye ate gagabbi gafuna ezaabwe naye mwe abakozi eno wansi mbate mufuna abantu bakaabye era kati ensi erimu ku ssanyu
yani buyitako mu mabaala gazzeemu essanyu ogw'omwenda kasa guyingirawo ng'omanya kukyamukaawo kukeesa budde nga ewamala otherwise mukama yebalizibwa batubuliriza dibalinaku nga 21 ekyanga nali nina okujja ano naye wiikendi yankwatamuko weekend eyo yali very busy starting I think from Thursday paka ku Sunday basically ku Sunday olweggulo naye kyasinga okuneewunyisa munaku zino zituyiseemu ndowooza kino kigenda eri abakozi omukozi ng'olina mukama wo niwabeera ng'akunyiriza emirundi 10 togezanga n'omuswaza mu bantu ye mukama wo aba mukama wo olina okumuprotectinga ati all costs walaba senga webusoga senga webusoga yagira agamba ekijja kijje n'aswaza mukama we waliwo okwekyawa ndowooza we n'agamba nayo nti yeekyaye naye nosigazamu ak'obuntu mukama wo ati all cost wadde akunyiriza ati wadde agenda kujja mu kifo ky'olimu kkiriza anti waliwo ogamba nti oli ataakujja ku mulimu gabanga kanode yatunulamu n'agamba enewe ogamba k'obuntu kali olina okwebuulirira oba ofunayo omuntu gwogera naye bifa tolina kwogera wano ekintu ng'okyogera owulira nga already mukama wo akyali minisita akyali mubaka wa palamenti just kali kokka akafo kali ne kamwogeza ebikankana ate kebagamba tekasasulirwako musaala ate ng'oli shuwa mukama wo akyaliwo fazero nga akyali mulamu akyaliwo naye ensonga eno nkulu nnyo kubanga ebyaddala twayingidde sizoni ey'obufuzi naye mukama ayambe abantu baffe bakimanye nti bannabyabufuzi emisana bambala kirala n'ekiro bambala kirala bo bennyini bannabyabufuzi bo bennyini olaba bennyini basobola okulagira ddala ensi nti tebeesigika babbi batemu baki kubanga tobye okufa tobye okubba tobye okuwanyisiganya ssente okwerangira ebiwanvu twafa tusakamu NRM katugenze mu NUP mbw ate bantaddeko erinnya leero ekiro ne balijjako ate sente byonna bwe sente zitambula mu bululu n'ogamba ensi gye tulimu eragawa welo bwe sente bwe zikusanga mu kkubo nga ziyitawo ne bazikusuulira lya sente kuba naye gwe mukisa gw'olina actually n'abakola fundraising biki this is the season okunyakula sente ku gabbyago bannabyabufuzi this is the season bwe mutakozesa season yeero kubanga omusajja yabaga nti kuzimba makanisa kuzimba amasomero eno season bweyita mulinde 31 kuba oba oguze tiketi ebyadde n'ogula tiketi kati gwe osuubira kuzizawo sente ddi ezo kama katonda sande yali waliwo kwala ogumuliza wano yambulyako gundi wekabubbu eyo kabubbu agamba yali ani Apostle Bungi alina olukuŋŋaana Apostle Bungi alina olukuŋŋaana I think later either this week ewomusumba walakira yafa nefuasi tukyamanyi womusumba walakira yes sala walakira yes ziti worldwide gospel whatever outreach ekabubbu awo ekabubbu okay Apostle Bungi agenda kubeerayo okay bambuuliddeko makati ga wiiki awo bambuuliddeko makati ga wiiki awo ninga nti okay kizito Edward omumanyi omukuba testesi baayo okay eka tumutumiddeko nnyo nnyini ddala lwa wiiki ejja eri ndowooza banga 9 nalaba ku posta eyo nsijjukira bungi naye ndowooza nga 9 egenda kulwaninga like what 3 to 4 days kati ajja kumpeeza message makati ga wiiki awo tuweze ku message eyo tugitegeere bulungi nnyo tube nga tubitegeera Sunday kwali kudduka cancer run mu ggwanga yaffe erya Uganda nga baga abantu cancer ayitiridde ensinga eri ku bunkenke nnyo lwadde nga abadduka kale bateekayo akasente good enough naye ate olumala abamu babeera badda ku mwenge badda ku mbizzi badda ku ki ne bazaawo buzza sigala nga kibajjemu ne kiddamu anti oluusi bibeera bya kinyumu naye ng'ate the gist kulwanyisa kansa naye ate kyekingana bino ebya siriimu nadduka World AIDS manyi biki agaye ganyininyini agadduse ate ge gamaliriza
nga wane mu bbaala nga atudde mu bbaala nga waliwo n'essi mukazi we. Yensi kyetambuliramu eyo, yensi kyetulimu. Anyway, era mu wiiki eyo twafuna twali tunulira nti ezimu ku story zafuluma nga bagamba aba institute Langa Institute wali Makerere nga bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti nno abakazi ate n'abaana ab'obuwala abali mu myaka egy'ekitiini batandise okulwalira ddala mbu kansa. Naye nga kansa mbu ava ku ki? Ng'ava ku mukka guno gwe bafumbisa ogw'omu kiyungu. Waliwo ebibuuzo nga bina oba bibi ebyokwebuuza. Ekisooka of course ku lwange nga gwe toliimu analysis yange yali yiri gye batatunuulira bo, naye kati waliwo sayidi ate endala egamba nti bagamba nti n'abaana abato as young as 8 years batandise okuba nti bakwatibwa kansa. Bagana nabo batuma mu mafumbiro, abakazi babeereyo mu mafumbiro nti kati bangi nnyo balwadde kansa oyo wamawuggwe nga kansa oyo mbw avudde ku kibayita omukka guno ogw'omu biyungu. Ffe twali tukula nga mubeera mu kiyungu full time, bama baffe bakyaliwo tebalwalanga kansa, obudde bonna bafumbyeyo batyo. Ensobi evuddewa? Mbadde nno nkyawandika bibuuzo byo. Mbadde lwaki lubamama baffe abaasiibanga mu biyungu naffe nga tukomawo tubeera mu biyungu tebalwalanga kansa? Gwagamba wamawuggwe mbavudde ku mukka ogwo ogw'enku, ng'olunaku olwo batugamba mbu kansa eyongedde nnyo mu bakyala olw'ensonga nti babeera nnyo mu biyungu. Webale nnyo ssebo. Eggulire eyo sinnaakulirabako, naye twebuuza ebibuuzo. Ekisookedde ddala kyekyo ekyokuba nti lwaki abazadde baffe naffe we are also a product of nku. Yes. Twakomangawo ngudde wali n'olinda n'otuula mu kiyungu awo. Ne pulezidenti waffe ate baalinga mu nsiko nga basaze nti tebazigirisanga gundi. Wamma omucomo gwe baalyanga. Jjajja waffe yalinanga ente naye zaafiira mu lutale eyo. Ekire bubanja naawe. Ande si babanja kubanga tumanyira tebajja tuwa. Kubanga ente baga gigobe nga balya mu kibumba. Abayeekera bajja jjajja wange baga gigobe njitwale gigobe enkoko gigobe segwanga ne bazitwala. Mubanja. Abo tebajja kusasula. Kristo ezo okuba kuwoli kati waliwo aziri ezo oba tozigiranga. Tebajja kusasula. Era twakkiriza. Naye ebibuuzo ebisooka bye bintu abaakulira ku mukka bonna percentage ki erina kansa? Study eyo bagikoleddewa bantu ki be bakozeeko study eyo? Of course bagambye ababeera mu rural areas abatya okuba nti bafumbisa enku. Kinkoze bunyo nno saagirabyeko naye bwe tuba tukola okunoonyereza, bw'oleeta results zo tutandika okuzeekenneenya one by one. Ekisookera ddala tutunuulire abantu abo be bakozeeko study eyo, ebifo like places ze bafumbiramu, amafumbiro kikaaki ge bakozesa okufumba. Ekyokubiri, miti kikaaki gye bakozesa okufumba. Olwaliro bw'ogeraageranya emiti egiriwo gye tufumbusa gye batugamba nti kati bannange musimbe emiti gino gifumbe, gifaanagana n'emiti giri gye twafumbisanga edda egyalingibwawo nga luli. Olwaliro tulina emiti ebiri egisinga okufumba emmere mu Uganda muno, ku bantu abakyafumba emmere, kalitunsi ne payini. Emiti egyo edda tegyafumbanga. Babita bikirundulundu tebikyafumba. And secondly, emisambya giweddeyo mu nsi tegiriyo. Ne gundi ne mutiiki waliwo omuti oguli so common ennyo gwe bafumbisa. Guba mugonvugonvu naye gutya kubona obukola butini buwanvuyirivu. Baguyita batya?
si musizi buli bwanga omusizi nenga gwa green gubatya gusimba nnyo obugundi ku kkubo ku makubo mu lujja gibeerawo nnyo mugavu si mugavu guno gugonda obuti bwagwo obuti butema gugonda bubako obuti olusi gugejja ne gugira babuyita batya omuti tuyinza ofuna kubatuwuliriza ngwerabidde naye kati emiti egyo ebiri studies ziraga nti emiti egyo amafuta agagirimu si malungi kufa abantu amafuta naddala payini kalitunsi amafuta agagirimu si malungi ne mu byalo bantu bafubisa payini kati payini ye ali nnyo mu urban areas olwekuba nti bamusala naye tejjukira kati nti olwekuba ensi enkyuse n'emiti egimu ebintu ebimu biri mu kibuga ate biddayo ne bifuluma kanyawo ku example ku bantu abasiika empuuta bano mu Kampala bane mu Wakiso emiti egisika empuuta payini na kalitunsi kubanga bwe baleeta ebiti ebyo babisala ne bajjako buno obwokungulu ne bapakira mu nsawo oba buli nsawo baya mutwalo buno obukuta obulinga obukuta obulinga buno obuti sina bukuta obukookoko basaze bwe busiika empuuta emiti emisambya twafumbisanga mumwanyi emwanyi zemusazeko zemukaza ne mufumba emituba ate egyekazizza gyokka ne mugitema gasiya oweda gamba gasiya ayise mulinako buzibu gasiya taliko buzibu gasiya ali common nnyo mu byalo newomumenya leero omufumbise sawa yitawemu omufumbisa okosa akala mangu taba na mazzi mangi naye kati mukama asaasire naye studies zetukola ezimu omanyi kati ebintu ebyalinga nomo edda amagezi bwe geeyongedde tubizuula nti biri abunomu nti sijja gana results ze baafunye nti okufumbisa emiti kulwaza naye emiti kikaaki ekisooka ekyokubiri amafumbiro agaffe ag'edda gaalinga wala nnyo n'ennyumba zaffe ng'otambula meters obanga 10 oba 2 ogenda kufumbiro n'ennyumba naye lwaliro ebintu byonna tubisembeza nti omukka ogwandibadde gufulumidde mu kibanye mabega eno wabeeranga obutuli bw'efumbiro gugira ate gukuba gudda mu nnyumba onzijukiza omanyi gyegera ne modernization oba urbanization byetugenda okufuna kati ojja kuwulira kati obadde bunaava ku toilets nga bweyongedde toilets ne zituulwako kuba kati toilets edda nga zibeera mita 3 n'okweyongerayo wetwogerera kati ozimba toilet n'ogiteeka bwo just ku luyi lw'enju kati ate netuuka ku level ega nti kati byakyuse ka toilet nakuba munda eri mu nnyumba nti osula wano mu meters 2 that is ate ku nnyumba ennene naye ku nnyumba entono n'emita eyinza obutawera self contained ebigere obissa bwoti ku luggi lwa toilet webale ofuutuka bwoti ku kitanda ebigere bwe birinnya wansi ng'ogenda ku tooyi enkulaakulana yeyezze naye nja kukizzaayo nnyo ku oyogedde ku modernization naye nti amafumbiro ago okusembera abantu nemwera nga muli enkilozidi nga enkilozi mu Luganda kyeki mwetaddeko ekisaakaate oba ekikomera not in that sense nti kikomera naye nga buli kimu kisembedde bwe kiti buli kimu kyaga kiri awo nga kisemberedde naye by the way n'ekirala bw'otunuulira ebiviirako obulwadde kiyinza obutabeera direct ekyo naye n'embeera endala nti oke tufumbye emmere tufumbisizza omukka okusinga kagundi kewandaze kalaze nti kansa ow'emimiro esophageal cancer naye biki ebirala bye tulya in addition to ze mukka kubanga buli kyolya kiyita mu mirawo wansi nekigenda ki mu lubuto biki ebirala bye tulya ng'oggyeko ekyomukka mbona abafuuweta bisigala mbona abakyala beyongedde okufuuweta sigala which is okay nemindi sigala yeeyongedde luli mbadde nga neewana nti Uganda tukyalina kalembereza abakazi baffe tebanywa sigala n'okumwera nti bali bamwera takyali nnyo komoni nnyo ku basajja naye abakazi abali mu tawuni banywa sigala eyo emindi bibindi sisha
baba kusisha sisha mu police okay twaita ba corporate girls because kizibu nyo sanga omuwala najjanga anywa sisha Gen Z's corporate girls abo naye tutunulira ebintu ebirala so si mukka guno gukka si mukka gukka bwe kibeera nti miti simanyi abatwala mu kwanga kibagenda tugamba tuba muve kugina emiti naye ngate jiba tugamba nti mufumbe enkwe ezifumba ziweddeyo mufumbe emiti egikulira mu mwaka gumu yes mugitemenga mu college mufumbisenga so kyekyo kyensobola okugambako tutunulire basically emiti amafumbiro kubanga tusemberedde n'ebirala bye tulya in addition ku wanda okwekwasa nti omukka. Okay. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega wa mawulire munafa tuwuliriza tukyagenda maaso kyakuweereza Oliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Dr. Galiwango Henry mwali mu studios. Dr. Company gye tumanyi obulungi mukola empeke mukujingirya empeke za genetically modified company ekola ebijimusa company ekola eddagala of course emanyiddwa nga eya Monsanto yatundibwa company yagigula bagita Bayer company yaba Germany okugigula basigala bakola emirimu gyegimu era ndako kubanga esaswa n'emisango egimu ejagiwabiddwa Monsanto olwokuba nti bakola eddagala erikwasa abantu kansa erimu glyphosate nga Roundup n'eddagala eddala twali tuli awo nevo ne beewaana ababaya ne bagamba nti nno mu myaka 5 egiddako bagenda bakoze kibayita herbicide herbicide kiki mu Luganda Doctor? Eddagala erita omuddo. Eddagala erita omuddo. Naye ne baleese libejja abalima kasooli abalima soya mujja kuba temukyabonabona na muddo. Eddagala baliyita Ikafolin. Eno company erina emisango egisuka mu 100 gye bagiwaabidde ng'ekola eddagala erita omuddo nenga likwasa kansa. Kakati baleese Ikafolin yono gwe balugamba gawa kuba nti era obudde bwonna tuyinza omuwulira ku bulango ku radio nga zibuyita. Dokita, Ikafolin kyeki? Singa okeera ng'oyagala kukola ddagala katugeze ng'okoze factory yo eddagala eryo katugeze nga litta oba nga lya musujja nga mulimu ekirungo bakiyita oba quinine oba quinolone nga gwe kalema nga gwe nyini ddagala oyinza oddiyita kalema queen oleko erinnya lyo nolekawona kiri n'ekitundu ky'eddagala ogatta ebintu bibiri patent n'eddagala so Ikafolin dio nga dio si ddagala naye gye bayita trade name trade name oba brand name so kati ekirungo because basically ekirungo ekibeera mu ddagala lyonna lyonna erita omuddo kiba kibayita active ingredient kiba kigenderedde okugenda awantu awasibuka obulamu bw'ekimera in this context twogera ku bimera awasibuka obulamu bw'ekimera basically mu kukola emmere mu pithi twakiyitanga photosynthesis mu kutambuza emmere gye ekoleddwa n'okutambuza amazzi n'ebirungo ebiva mu ttaka kubanga bw'otunuulira ekimera kirina ennimi bbiri waliwo olulimi olutambuza amazzi n'eminnyo mu luzungu gye bayita mineral salts okuva mu ttaka nekigigabanya wonna wonna mu kimera kyonna newabeerawo ate olulimi olutambuza emmere ekoleddwa mu bikoola kati zeze ennimi ebbiri then ne mu kikoola wali awabeera akali akasirikitwa akakola emmere awakolebwa emmere kati bye ebitundu ebisinga okubeera very important ku kimera
wootaataganyizaako ekimu ekimera kiba kifudde. System ng'ogisse. Nja kuwa example. Olaba enzirugazi etuula ku vakedo. Ne ku mituba. Ne ku mituba. Actually enzirugazi ebeeranga mutuba. Singa etuula ku ttabi erya vakedo oba omuyembe. Basically vakedo. Olulimi lwayo olulya luyingira mu lulimi olwa kedo. Olulimi olwo olutambuliramu emmere n'olutambuliramu eminnyo. Kati enzirugazi eyo netandika okusikambula. Era ettabi eryo okutudde enzirugazi teriddamu kubala. Liraka n'okufuuka nti lifuuka lyagala n'okwefaananyiriza enzirugazi. Yes. Kakati ikafolin bamukoze nga bo bagamba nti ajja kuba takaza wabula ajja kuba avunza buvunza muddo. Takaza avunza muddo. Actually okuvunda is the final stage, naye ajja kuba afuula omuddo balaafu. Guba ngo gufreezinga. Thank you. Bagamba freeze. Kitegeeza kino ekifreeze sometimes ekintu kiba nga tekinnafa kiri awo. Nenga kiringa ekizikidde. Otunulira emmale oba emmamba omusana bwe gujja ennyo. Emmale esima neeyingira munda. Negenda eyo mutosi. Actually emmamba negenda eyo munda nekola kye bayita hibernation. Kale, of course, that's not the right word. The right word is called aestivation. Aestivation. A-E-S-T-I-V-A-T-I-O-N. Aestivation. Ekisolo ne kibanga ekifudde. Naye nga kijjeeko senses. Tekirya, tekikula, tekissa naye nga kirya awo ekiti. Kati amazzi we gadda. Senses ne zikomawo, ne kikomawo. Kakati omuddo ogwo gujja kubeera awo we gutyo. Tegufudde, teguvunze. That is according to their science. Era nti bagakola ne cells ng'omuntu tafa ngira zikufreezingisa n'obeera awo. Tokula nga tokola ki? Kakati tukimanyi bulungi nti obutonde endaga butonde either ez'omuntu oba ez'ebimera zigenda zikyukakyuka. Okutya bwe kuli nti omuddo guno bwe gufreezinga nga tegufudde naye ne gufuuka balaafu. Kiki ekiyinza okubaawo? Because science atuyamba okulingiza mu maaso ne tukubaganya ebirowoozo. Yes. Abamu bakiyita simulation, kugamba okubanga okugereesa nti singa kino kibaawo. Kati omuddo guno bwe gunaabeera nga tegufudde nga wabula gusigadde mu mbeera eyo nti guggyeko sensi gufuuse balaafu. Kiki ekibeerawo bwe gunadda engulu? That is it. Kati guno omulala ogujja. Kuba that is ecosystem oba ogikyankalanyiza. Kyekibeerawo bwe gudda engulu obusirikitu bwakyo bubeera bufuuse eki kye tulina okutya. Kubanga bakulaga nti mu Brazil bagenda mu releasinga mu 2028 bakyakola study whereas nti ne government zaabwe zibagamba nti mulindeko okuleeta ekintu ekyo. Yes. Temukiyeta kati musoke mukikoleko study. Kuba nze ndaba sometimes omanyi onatunya gundi eno ala nendaba baga nti nno they're going to what you get revolutionize. Revolutionize kibanga nti enkyukakyuka sinzigwe eri yennyini ndi kati bano tubakubye banasa okukakkana ne lino eddagala libamanyi round up katubakubeko eddala. Kati of course tutya science naye nga tulina okutya science with evidence. Tulina oba okwaniriza science with evidence nti talina bulabe gye tuli. We are scientists. Naye ekintu kyonna ekivaako okukyusa obutonde kyabulabe nnyo. Yes. Tetumanyi kubanga buli okola ekintu mu environment mu luzungu kibayita interaction. Tetumanyi eddagala lino ligenda ku interactinga litya n'ebimera ebirala ogutali muddo gwe bagamba nti mubi n'obuwuka obwaffe bubeera mu ttaka
tetumanyi kiki obana bunafreezinga obaana bo bunafreezinga ekyokubiri kiki buyinza okubaawo kubanga bulaba nga bw'oteeka sukaali n'omuteeka mu mazzi ne gawoomerera oba omunnyu n'oguteeka mu mazzi ne gutuŋŋununa oba ne gatuŋŋununa tetumanyi obubuka bwaffe buno obuli mu ttaka ensiri zaffe omanye ensiri za mugaso enjuki zaffe tetumanyi kikigenda kubaawo senga zina interactinga nerino ettaka nerino eddagala kwe kutya kwe tulina yes but okay kale of course batulaga nti nga bwogambye nti ligenda kubeera ddungi mu bimera byaffe bakita broad lived weeds nti even plants nti otunulira ebintu ebijanjalo ensujju zaffe nti bw'ofuuyira tebirina effect ku bimera byaffe naddala ebiina ebikoola ebigazi yes bakitusuubiza according to report gye nalabye naye tetumanyi kyekibeerawo singa ebimera byaffe tebifudde yes biinteractinze n'eddagala eryo kiki ekibeerawo oba endaga butonde y'ebimera byaffe bye tulya teekyuke naffe ababirya waliwo eddagala baliyita atrazine abamu baliyita simazine balifuuyira mu kasooli ngali ku level ki ngali ku level kasooli ng'avuddeyo bakita post margin nga kasooli amaze kuvaayo mu ttaka notta omuddo omulala obukozi baddewo debate nga balaga nti people simazine atrazine si mulungi wadde nti abatase kasooli naye si mulungi olwa abcd naye kati tetumanyi kafooli so like we are still speculating in fear anticipating kwera ebitutuuseeko kwebyo ebitutuuseekoko yes tetulina tetusobola butatya of course tetulina butatya tetulina butatya kubanga baga nti omutemu wuuyo nga yatemula ku bajjajjaawo n'ekitaawo kkiriza obagaana ne bwajja nga yeesibye ekkoola kalika element kabeeramu kiringa muntu nga yakulabba reality is wadde abaze mu kyalo nga alokose nze kino kifugamba ndi mulokole wadde nga baze mu kyaki nti alokose tosobola kuŋŋamba nti nno ndyerabira nti gundi oyo yabbanga neva muzikwatako ne mukatudde program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike okay wetuweyo munafe atuwuliza oli ku Impact FM radio lwasamayinja program ekiri emabega w'amawulire tutunulira nate ebimu kwe bagenze masoko nibeerawo eddagala okuba nti lijja katale epyeri batusuubiza bannaffe bano lita nze mpita abatemu kubanga eddagala badde bakola nakkirizo bagaana libadde bbi obudde bwonna era nga emisango ekyali mu kooti egimu sente zebakasasula zisuka mu bukadde obwa $100 oba 200 yabakyasasula n'endala kale bagenda nti tuleeta ekipya myaka 5 mujja kiwulira okay tugakwata kusimuza mmwe noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 munafu atuliza ali eyo kakaseera ke kantu benga tuwogera ko naawe ate gwe kikyogera kuba kati bino byonna bijjeri gye muli mwe mugenda okufuuyira mwe mutagala kulima ne mugakolimise kati eddagala kati tuli gye muli eyo mu kaseera kano Impact FM. Hello. Wanji. Amina nnyo nnyabo. Nase bulungi mpozi gweyo. Ennyabo. Kakati kumulamu. Ennyabo. Ensonga ya ddagala. Ani ono nnyabo? Nzogera Naalonge Bugonya. Okay, Naalonge Bugonya. Okay. Tubuulizeko oyo musawo. Uno waali mubuuzi. Eddagala lwaki tulwala? Lwaki mulwala? Olaba wano ng'ofuuyira omuddo. Wena otoba wena n'otoba naye ogenda okulijjamu putusi. Tubira ofuuyira ng'odda mu maaso. Kati nedda nono ng'endaliza eddagala eddala mu pipa. Naye obusulo bw'obuba nga bukukuba bwoti. Kati wena ojjamu nga wena olinganga gwe galeeteza. Kale webale nnyo webalire ddala munaffe wati wagambye
ye akyalikozesa mu kwewaana ne buuza lwaki. Okay, baga kuddamu Impact FM kooli. Hello. Wangi. Yes, yebazire basebo. Amina nnyabo. Mwasibe mutya basibo. Twaze bulungi pozi gweyo. Betuli nze Joy. Ennyabo. Akati. Ebintu byange biri ekisoboka. Oba gavumenti temanyi bintu bino oba bannasayansi aba Dr. Galwango tebakoze kimala kunyonyola gavumenti. Bere ekimanyi ebala ki kubanga ebintu ng'ebyo ebyobutwala ate bikiriza okuyingira mu ggwanga. Okay. Then ekibuuzo kyange ekyokubiri. Kati ate lino eddagala erifuuyira ebifu byo liri likyasudde tuli abulabe kuba tulifuuyira mu mayumba ate netusulamu. Webale nnyo. Okay, webale nnyo nzukiza olutalo lwa DDT twalimu ebiseera biri. Kale Impact FM kooli. Wangi. Hello. Webale kuwuliriza ssebo. Mucha Africa. Ezebo. Nabizo Museveni tazaye byayogedde. Omanyi Dr. Galwango yarema okutereeza ekigambo ekyo akyali bita eddagala. Eddagala liba liwonya. Wabula bali batukolera butwa. Njagala kugamba Mulangira nti science kati gwe tukola ali funded. Ne research yonna gy'ogenda okukola yabeera funded. Amufandinga abalaki. Yes. Olikyava kugamba nti omukka gwe gulwaza. Kuba yakugamba yagala gye bujja mwena mufumbisa amasannyalaze. Yeah. Mulimu okuddamu okuboobeza ettooke. Mufumbe kyapu mulye. Yes. Yayagala kati nga temukyalina bulamu. So omukka nakyo kitundu ku bulamu. Emmere gye tufundisiza enku. Eba kitundu ku bulamu. Yes. Kati omuli owa sayansi ayagala mufundisa amasannyalaze bwabanga yeyasasudde research. Osuubira ba research okuleetera ripooti ki. Yezebo. So ebintu research bwekuba bulebera ng'efuluma. Mwegezi kati kiki kyabatagamba okubeera enkoozi. Engeri gy'olunyankozi gye bibukaggamu abagambe ekyo temukiina naye bakiyita kubeera kinnyana mpindi. Efundiro liba kinnyana mpindi n'ettooyi. Kale mwewaye kuweereza. Okay. Ebali nnyo baye ddala. Okay. Anzukiza by the way nti ensi gye tugendamu ebya ddala okimanyi nti nno okubeera omuyonjo ennyo oyinza okufa ate. Obulwadde kasaba okwata ogwamangu wali. So resistance eno tugifuna tuti yagondi. Nti n'omwana atazannye baga omwana atazannyireko mu nfuufu. Atalidde ku nfuufu. Bw'alwala bubi nnyo. Omusanga mutaddeko eccupa atambula kanula. Buli kaseera naye kati faawe tuli kale webale nnyo bwana Rogers agambye atya Mulangira nkulamusiza ne musawo mwebale kuweereza ggwanga erinnya nze Semwogerere Sunday makanika ekyottamugavu. Okay, omuti ogwo baguyita gasiya guli gwe mali nyogerako webale nnyo. Okay, nze Saalongo Buyinza ematata lake ekalagala kapeeka. Sente zimazeemu nnyo abantu kubanga n'abalimisa eddagala nga bafuuyira bakimanyi nti bya bulabe naye balwanirira kukungula bingi ate nga tebafudde ku bulamu bw'abantu. Weba nnyo Saalongo. Continue fearing as the world progresses. Africa no wonder. Oyo mutegedde. Po alina mugongo. Dr. Sokudde mwabo. Okay, so de mwabo. Na omukyala Nalongo owebugonya. Owebugonya kiba kiridda wa? Owebugonya. Kumanya. Agambye bamala okufuuyira. Awuliranga yenna natotobala nabiranga tewali kirala kyoyinza kusuubira singa okozeseza eddagala eryo. Teri kirala kubanga ne ku kipaketi kwennyini nnyini bugonya kawe ntenjeru eri ntenjeru eyo ntenjeru mukono ntenjeru kayunga manyi ziri bbiri ntenjeru w'emukono ntenjeru w'emukono eyo ku kipapula kyennyini bakulaga nti olina okwegendereza nga okozesa eddagala lino. Yambala gambutusi, yambala masiki, yambala
yamba nga agenda ku mwezi bakimanyi lya bulabe. Yes. Abandi kati ffe abamu twakimanyira nti tabula butabuzi weeke bombayo ogenda fuuyira naye jjukira mu kufuuyira ekiro ate ekirungi agano gy'otunudde gy'ofuuyira meaning n'empewo eva mu maaso erikomezaawo n'olisikambula mpola. So Nalongo ebyaddala bw'otali osonyiwa eddagala ogenda kufa. Tulina omutegeeza kubanga buba obutwe bukuddira. Mwami Mugisha tulwanyisa eddagala eryo kuba tulijja mu bantu. Abuuziza nti ani ateeka ssente mu kunoonyereza okwo? Of course ateeka ssente mu kunoonyereza alina kyatunda, alina kyagala okuyisaawo. Yes. So tetujja kigaana. Nti omwana lwate bagamba nti omwana muleke wazanyirako mu nkuba muleke azanyeko mu nfuufu ayenge ku nfuufu ne nowadays nti balina nfuufu. Omwana alina kuzanyira ku kapeti ba ku tayiro ng'ali mu nnyumba ate tafuluma bweru. Yensi tulimu kati omwana wange ajja kulwala. Yes. Joyo wennakawa tatugambye oba bamuwandiisizza nti yalinga agamba yakubeera MP. Nange namubuuziza tannatubuulira naye bempi tebannakutandika ndowooza bakyaligula ku gavumenti. Bakyaligula ku gavumenti. Katumusabire. Yes. Bakyali awo. Abuuzizza nti lwaki gavumenti ekkiriza amadagala ago okujja nabagamba nti tulina okufuna ssente z'omusolo bwewaawo ndi kale zibeera ntono ku byobulimi naye tulina okufuna ssente ezo. Nga bategeeza nti ne radio station ne TV station ziranga eddagala naye zirina okufuna ssente esasula abakozi baabwe zirabira transmitters kyokka ate ne mu UCC zisasuleyo omusolo butereevu. Kati tulina okufuna ssente z'omusolo ng'eggwanga litambule ligere mu maaso. Ayogedde ku madagala agatta oyogedde nga po ati oyogedde nga po kati waliwo amazima gakaawa. Nze kyobulaba waliwo platform yaffe eyabalimisa mu ggwanga baali balekaana obuveera ne mbagamba you guys who of you alina factory ekola obuveera titewali. Who of you asobola okweŋŋanga factory ezo ezikola obuveera nga mumanyi z'abakulu ekyokubiri ziwa omusolo ne basirika ne mbagamba ebintu ebimulekerawo kubinyumyako fazero nga you have no control akaveera mu ggwanga okuleka mpozi nga Katonda ali bakyalidde banyini factory oba n'aziyisaako omuliro nga Sodomu ne Gomora naye akaveera mu ggwanga tekasobola kuggwawo. Kiringa walagi niwankode wabulayo atya n'essere zaavaako mpitirivu nnyo omwenge buli pipa eyingira ekolo ey'omwenge eza bbulu kuliko omusolo. Kati factory zisasula abaana abakozi abaana bakola mu factory bangi butereevu n'essente zigenda mu gavumenti musolo nnyingi. Kati ebintu ebimu kyobulaba siwagira buseegu siwagula bwonoonefu naye ebintu ebimu tebirivaawo. Tebirivaawo so nga gavumenti erina mikutu gyefuna ssente erina kuzifunira awo. Nomu Dr. Joseph yali abuulira mu nkootinge bulungi yagamba nti omuntu ali mu kyaki weetaaga omumisiri. Wawulira ku njiri eyo weetaaga ki? Weetaaga omumisiri. Weetaaga omumisiri. Of course abamisiri tumanyi be bantu abonoonefu abafalaawo. Omuntu omulokole weetaaga omumisiri. Yes. Anti n'ekizikiza kyetaaga ekitangaala. Tugende mu maaso. Joyayingidde n'abuuza ku ddagala eritta ebiku. Ddagala eritta ebiku eryo kyendimanyi bafuuyira ne bayingira mu nnyumba ne beebaka. Twalina kampeni ya DDT. Tebyawukana. Ebyokufuuyira ensiri. Fuuyira ensiri ate mw'oyingiramu ne weebaka. Oyingira likyawunya n'okuwunya. Olina okwebaka. Actually eddagala eryo nalifuuyizako mu 2017 we najja alaje nakati nkyalina alaje kyemmanyi talinvaako. Nze nabigoba dda. Nalifuuyira mu kwagala kuno ensiri nnyingi genda ofuuyire mountain doom manyi fast kill we najja alaje era kati nze bujulizi obutambula. Amazzi amutazi nga nentunulira kati olwo akalango kebakuba kebakuba musajja ffe nga akoleeza koyiro ne kuvaako
you know nekuvako omukka oyinaga nagunyirizaako naga kamusobola okwebaka omukka mulungi nnyo nowulya olinangamba ndi nno obuto obwo bulungi nnyo buno yesu gye tulimu eyo bwewe tuli awo esaawa ziweze bbiri Impact FM webale kuwuliriza nnyabo nsasa okuwulira sebo mbadde ntabambuuze dokita ng'ogyeeko omukka waliwo obutto naava mu gundi w'empuuta abantu bamutunda bamugatta mu butto ono omugule abantu gwe bayita nti butto omuzito naye bwe baba bamusiikisa omukka ogwo oguvaamu gwa bulabe mu nnyindo zaffe ekirala waliwo ekisubi ekifaanana ng'ekisubi kyetunywa mu kyayi kyokka bw'oba okisekudde oba n'okiteeka mu mazzi bw'okitengeza ku kawuka kafa ekyo kyo kiri kitya bwe kiba ekirungi abamulekayo kyaba kirina tukisimbe kiba bulungi kale webale nnyo ebali ddala mukyala Catherine ekibuuzo ekyo ekyekisubi ekyo ekirala varayate eyo naye taaga ogirabako ekisubi kyakikaki nze mmanyi kiri ekyaffe ekyedda ekigoba n'ensiri abo bokisimbye awaka lemon grass awunya alina akawoowo ako n'agoba ensiri era afaananga buli bayita obukuli bayita busitro citronera nabo bugoba naye kati kino neetanga okirabakoko sagala kuwa information nga simaze kirako butta ava mu byennyanja of course abantu bakipula ebidomola bino ebigira mbutto nga for example roki biki oli bwasiika objukira empuuta eba n'amasavu mangi kati butto oyo bamuteekamu ne bamutunda kakati gwe mu kujja bali basiika chips ogenda okuwulira nga butto awunya ebyennyanja n'ogamba yikyajja kita oyo butto yabeera wampuuta bamuriparking wabula bekyenkana ki kati obukosa amasavu gonna agava mu animals mu bisolo amasavu okosi kigambibwa nti bagayita PUFA polyunsaturated fatty acids zirimu gundi mungi cholesterol gundi bebikwatakwata mu misuwa gyetambulamu omusaayi so omutima ne guba nga gupampinga nga gufoosinga ate gali obuzibu bwebyo bino gamukwagabira nga mu red meat eyo kati tigabeera wamu gasaasaana ne gatambula naye ne gakwatira mu bisenge ebyennyanja lulinagamba ku omega 3 fatty acids oba omega 3 ebyennyanja mu kagundi mu kalulwe kaabyo mu kibumba mubeeramu of course mu mpuuta ennene nezaffe mu Uganda mpuuta ennene mubeeramu mu kibumba mubeeramu akasaka akabeeramu oilo bamutunda mulungi so wenyinza okugamba nti bwanga ofunye chance musange naye kino kyonna kyonna ekiyitibwa amasavu agava mu kyennyanja ku lususu kuno si malungi gonna gokagwe nsobola okugamba nti malungi gali agabeera mu kibumba munda gebayita erinnya ligenze naye bameka abagafuna ago ne bano bazitema bagamanyi ne bayinza okuba bagamanyi abamu kosi bagamanyi kale of course kati empuuta zaffe zetugira of course eba ekyali ntono naye bwe banga enneneku ezinga ennenkana kosi ntono nnyo mu Uganda bazigizeegize bw'ogasangiriza osobola okukola ki ogafuna n'ogakozesa Impact FM wangi hello wangi munaffe babende ko Impact ne Kampala eri mu ggwanga lyonna ssebo si Kampala wokka mbadde ndi ku programu ya Mulangira Kalema ssebo bakuyitaani ssebo ndise Kimuli Frederick okuva na Buyende mbadde njagala buuza tugende kakati waliwo ddagala lye batera okufuuyira mu mayumba ery'ensiri
naye ekintu ekyo kiri nnyo eno mu Amarataali nakirabako eno mu Amarata kingi nnyo era baleeta ne poliisi nebeerawo gwe singa ogaana okufuuyira ennyumba yo basobola okuvunaana ssebo. Nga ddagala ki eryo bakozesa? naye eryo eddagala lisesemya abantu, omuntu kasita alibuniza likosa era lirumiza ddala embuto. Naye lwaki kibeera bwe kityo ng'ate gavumenti etuwa obutimba obw'okusulamu? Okay. Naye kaakati nekirala nti eriyo butto abalango bamwettanira nnyo butto oyo bamujja mu miti. Muki? Balina emiti ze bajja mu butto. Kati bo balina erinnya lye bamuyita mbuyawo. Butto oyo bamwettanira bennyini. Emiti ezo bazikaza ne bazifumbamu butto. Butto oyo bamuyiwa buyiyi mu sowaani waaba alya emmere. Era butto oyo bamwagala nnyo, bagasiye butto waabwe talina bulabwe era bamukozesa nnyo gwe bettanira. Kale. Mwebale tuwere. Okay. Dr. Muddemu naffe. Butto oyo bamuyita moya washiya nati. Washenati. Zibeera nga mpafu zibajja mu butto oyo. Studies ziraka talina buzibu. Actually batulaga nti butto waffe naddala ava mu Uganda amanga the Shia Nut family yasingayo obulungi. So talina buzibu. Okay. Ekyokubiri ayogedde kubafuuyira, twakyongerako ekyokufuuyira mu mayumba. Ekyo kyo si kirungi. Abagamba babawo obutimba bakola ki? Yes, it is true. Gavumenti egaba obutimba. Naye ate yennyini awa ssente gavumenti ogula obutimba ate yasindika n'eddagala. Kati musule mu katimba akalimu eddagala ate bafuuyire. So mufune eddabo impact. Mukafumbe kakatimba muve mu byagundi. Mukafumbe nekaliveemu. Omwami wange Edward yasindise message. Nanga nti olukuŋŋaana luvanga Wednesday 10th up to Saturday 13th. Wednesday ku Lwokusatu. Ku Worldwide Gospel Outreach Church. Okay. Kabubu. Ewo Musumba Sala Walakira. Okay. Kale. Okay. Waliwo omukyala yawulira waliwo omuyankubirawo ng'agamba abuuza ensigo zino za Nansi. Enansi. So omukyala bamuyita Mama Agape. Mama Agape mukyala Rita. Otoke w'emukono. Ayina ensigo organic maize, ayina lettuce, ayina soya, ennyaanya byonna. Baga tino byalima bireeta ensigo. So gwa mwetaaze bwa weetaaga ensigo ojja kunziga message nja kubanso okubanga nkola ki nkwe namba ye ali mukono awo. Yagamba yabiri nakyabikuumye ebitono ebyo. Ekinyiiza kiri kimu kyokka ndijokako olulala ndowooza. Abaka baffe ba palamenti oba mu bitundu bye abantu abesimbyewo bonna sembagamba ne babakolerawo ebyaji ku byalo. Ebyensigo ku byalo kuba ensi zonna gye ziriko kati obudde buno kuba kimanyi zizigera kuvaawo ate banako tuguza ezaabwe. Twayingiramu omuzimu baguyita improved okaseera improved variety ensigo ennongooseemu era nabo babanga bali mu kuba campaign abalinamu ka element kokulima bagamba nti tugenda bawo ensigo ennongooseemu bwe bakigamba ekyo oba mugezi dduka. Tukusibulidde wano munafu atuliza aliko Impact FM audio samaya program wetu otambudde mbe bulungi era mweraba nenge ekisinga obukulu ennyo weekuume kubanga gwe weetegeera ennyo. Goodbye. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.